Nkulamusiza nnyo muganda wange ampuliriza ate ne nkwebaza okubeera nga ggwe bukaseera ogoberera ate n'okaweerezaako n'omulala. Olwaleero nno enjiri yaffe tugenda kugijja mu Lukka 12, tugenda kutandikira ku lunyiriri olwo 13. Lukka 12 tutandikidde ku lwa 13. Amannya Catherine Mitala. Awo omuntu ow'omu kibiina n'amugamba nti, Omuyigiriza, gamba muganda wange agabane nange obusika bwaffe. Naye ye n'amugamba nti, Omuntu, ani eyanzisaawo okuba omulamuzi oba omugabi wammwe? N'amugamba nti, Mutunule, mwekuume okwegomba kwonna, kubanga obulamu bw'omuntu si bye bintu ebingi by'aba nabyo. Ngenda kubeera nga nkomaawo, nnyiriri 3 ze nsomye. Omuntu ow'omu kibiina egamba ndowooza yatambulanga ne Mukama waffe Yesu, oba yajja ku lunaku olwo n'amwegattako mu kibiina kye okutambula naye. Naye newankubadde yali atambula naye ng'omwoyo gwe gumuli ku bya busika. Kirabika oba taata yali afudde nga muganda we alabika nga y'anaatwala ebintu ebingi, oba nga yeesoose ebintu ebingi, oba ebisava. Ndowooza n'agamba nti kaŋŋende wa Mukama waffe mbimugamba abitugabire. N'atamanya nti Yesu yalinga asomesa njiri ya bwakabaka bwa Katonda, nga bino eby'okugaba obusika n'ebirala eby'okusala omusango si bye byamuleeta. Yesu yali abuulira njiri ey'obwakabaka. Ndowooza n'amanya nti omusajja ono wattutumu nnyo, kaŋŋende mmuloopere muganda wange. Omusajja ono wattutumu nnyo, kaŋŋende mukimugambe olwaleero nnyambe muganda wange akkirize tugabane naye eby'obusika bwaffe. Naye ye n'amugamba nti Omuntu, kubanga erinnya lye lyali terimanyiddwa, ani eyanzisaawo okuba omulamuzi oba omugabi wammwe? Yesu yali tazze kulamula bya busika. Yesu yali tazze kulamula kugaba bya bugagga. Yesu yali tazze kulamula kintu kirala kyonna, wabula yali azze kubuulira njiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Abantu bakkirize Yesu, abantu balokoke, abantu badde eri Mukama waffe, abantu bave mu bibi byabwe, abantu bawonyezebwe endwadde, abantu babeere baddembe. Ebyo ebyamuleeta. Buli muntu abaako ebintu byavunaanyizibwako. Naye ono ye yagamba omusajja ono nga bw'ali wattutumu nakino ajja kikolako. N'amugamba nti mutunule, oba olwe 15 terugamba ye yekka, luga nti n'abagamba nti mutunule n'abalala abaaliwo. Ndowooza Mukama waffe bwe yatunulamu nga waliwo n'abalala balina ensonga ezitali zimu ezikwatagana ku bintu n'obugagga ezaali zibaleese. Mwekuumenga okwegomba kwonna. Mwekuumenga okwegomba kwonna. Kwegomba kwonna kwe kuluwa. Neegomba ebintu, neegomba abakyala, neegomba abasajja, neegomba ebyokulya. Kati ono omusajja oba omuntu ono gwe batayogedde bali mukazi oba musajja, yali alina okwegomba okw'ebintu, kubanga era teyayogera ku bakazi na kirala. Yali alina mu ye okwegomba, ng'oba yeegomba wano taata w'abadde, oba yeegomba kiri ekibanja eky'omukyalo, ng'alowooza ebyo Mukama waffe bye byamuleeta okulamula abantu, nga yeegomba, ajjudde okwegomba. Bannange mu nsi muno tujjudde okwegomba. Era ekissizza abantu n'olaba nga bannange oli agobye banne ku ttaka, n'agoba ne maama we omukadde bambi n'ogamba nti maama ate oyo abamutwala wa leero. N'agamba bannange, nze nakulira kuno, nafumbirwa wano w'omusajja ono myaka kati 80. Omusajja n'afa n'andekera abaana bato, mbakuzizza nabo baabo, abamu babaweeredde bamaama. Naye ng'era oli yeegomba ettaka eryo alitwale yekka, yeegomba obugagga obwo abulye yekka. Twalabako, tubiraba bingi, sijja gamba twalaba wano ewaffe Uganda, tulabe bangi. N'olaba omusajja nga yasoma, abeera n'amawanga amalala, naye ng'agoba maama we, yeegomba
ekyo ekibanja oba ettaka eryo alirye bwomu eddene naye ng'ayagala goba baganda be bonna ne nnyina nga tamanyi na gy'agenda. Tamuteereddeewo nti oba genda wali maama, nedda, genda. Babafumuula bulijjo, abamu ne babakubamu n'embooko bamaama oba ne bataata babakuba kubanga yeegomba ekintu ekyo kibeere kikye yekka. Naye nga bali abaabikola bambi basobola okubakuza, basobola okubayamba, oluusi nga babasaliddeko ne ku ttaka eryabwe ne balitunda, naye n'asigala nga yeegomba erya banne. Ebyo nno bye yali ayagala okuyingizaamu Mukama waffe mbu naye abikoleko, ebyokwegomba, nti mwekuumenga okwegomba. Teyagamba kintu kimu, okwegomba kwonna, yateekako okwegomba kwonna. Abalala beegomba bakyala, alina omukyala owuwe naye bw'alaba omukyala ng'alina akabina n'amugoberera, n'amulinnya akagere, n'amukwana, n'ayogera naye, n'amusuubiza by'ataakola ne by'anaamukolera, okukkakana ng'amuggya mu bufumbo bwe, okukkakana ng'amututte naye nga tagenda kumuyamba. Omuntu nga yeegomba n'obwana obuto, yeegomba n'obwana obw'essomero, yeegomba n'obwana obwo bw'alabye wali nga bulina eminyira bwekululira mu ttaka n'abwegomba. Ye yeegomba buli kimu, nti okwegomba kwonna, nti mbagamba nti mutunule mwekuuma okwegomba. Bw'olaba nga okwegomba kwonna kuyingidde mu bulamu bwo, mukwanda wange kuggyeemu mangu. Abalala beegomba abakazi, n'abeera n'abakazi nga 10 n'abazaalamu abaana n'asuula awo n'atabawerera, ne babonaabona, ne bamukolimira. Nze ndabye abaana bangi abakolimira bakitaabwe, ne bagamba oba abamulamu oba tabamulamuzi tebinkwatako, kubanga ye yamuzaala, buli mukazi ng'amuzaalamu omwana, abaana bali awo nga balina bamama baabwe banga bameka. Twawulira n'omwami wano yali omunene omukulu ennyo, yazaala mu bakazi ng'alina abaana ba 127, ne babuteeka ku TV nga bonna bwambadde engoye enjeru. Yali mwegombi, naye Mukama waffe agamba mbalabula ku kwegomba kwonna. Oli yeegomba emmotoka ya munne n'agamba maama era n'agibba. Oli ne yeegomba engoye eziri ku waya era n'azaanula. Okwegomba kintu kibi nnyo. Kwe kwagala ebintu okusukkulumye. Bannaffe bayimba nti okwagala ebintu kye kikolo ky'ebibi ebingi, so nga tetwajja nabyo era wano we tulibireka. Okwagala ebintu kye kikolo ky'ebibi ebingi, so nga tetwajja nabyo ate era nga wano we tulibireka. Ano tugenda obireka. Omusajja ono mu kifo ky'okujja asaba essaala etegeerekeka amaaso ga Mukama waffe, ebyo bye byamuleetera mbu kubanga njagala gabana bya busika. Kuba Mukama waffe n'ayongera n'agamba kankaddemu ake 15, n'abagamba nti mutunule mwekuume okwegomba kwonna, kubanga obulamu bw'omuntu si bye bintu ebingi by'aba nabyo. Obulamu bw'omuntu Yesu yasomesa, bannange, Yesu yali musomesa w'amaanyi. Nze njagala nnyo enjigiriza ya Mukama waffe. Yagamba nti obulamu bw'omuntu si bye bintu ebingi by'aba nabyo. Tukaayanidde nnyo ebintu, tuluvubanidde nnyo ebintu, tusse bannaffe olw'ebintu, tuloze, tugenda mu masabo gy'otogendanga, ne bakutuma ekiro mu ssaawa 9 ne bagamba genda mu kibira okuleyo ekintu bwe kityo kireete, naye n'obikola ng'obirwanirira nnyo ne by'otokoleredde ng'obirwanirira. Ne tulwanirira amataka ge batulekedde okukuuma nga g'abasika ne tugalya, abaana ne babonaabona ne batasoma ne bakula nga basobola okwetengerera naye ng'okyagagaanidde. Ebyo byonna bye twekuŋŋaanyirizzaako nga tulowooza nti bwe bulamu, si bwe bulamu. Ebintu ebingi bye tuyinza okuba nabyo si bwe bulamu. Obulamu bw'omuntu si bye bintu ebingi. N'owulirayo ng'oli alina amamotoka 10, alina amayumba 10, alina ziroole, si kibi kuba nabyo, naye ne Mukama waffe ye omulina.
Mukama waffe omulina wamusembeza wayatula Yesu Kristo kubeera omulokozi wo. Obulamu bw'omuntu si byebintu ebingi byaba nabyo. Naye bwe tuba n'ebitumala, olina entambula, olina w'obeera, olina abaana bo basoma, mukyala waali bulungi, olina w'olimira, bannange ebyo bimala. Teekako ekirala kimu, okwekwatula Yesu Kristo omulokozi waffe. Kubanga abantu bangi bafudde ng'alina ebintu bingi. Waliwo simanyi ne yalaama okumuziika mu ntaana, simanyi nga yafuuti mmeka, olw'ebintu ebingi bye yali nabyo. Omulala bangi balaama ebintu ebitaliiyo, balaama n'obbaziika mu mamotoka gaabwe. N'ebyo byonna si bwe bulamu bwo. Ebintu by'olina si bwe bulamu bwo. Tukolerera nnyo ne tutafaayo obugagga buno mbufuna ntya, nzisaani ninnye kwani, ebyo byonna tetubifaako. Naye ffe twagala kufuna bintu, twagala kubeera na bintu. Ate ne twerabira okugattako obulokozi. Ne twerabira okugattako obulokozi. Kubanga mujjukire bino ebya wano ku nsi tubireka wano, engoye ennungi zonna, amamotoka, abakyala, byonna bigenda kusigala wano. Bw'oliba ogenzeeko n'ebitono tebiriweza na miliyoni 10 bye bali kuziika nabyo awo mu ttaka, kyokka ng'olese miliyoni nnyingi. Ate n'ekirala tebisobola kukulokola. Nti bannange nga bwe ngenda okufa kantundeyo kino na kino nfune obulamu obutaggwaawo, nfune obulamu obweyagaza mu ggulu. Nedda, oba oluvannyuma lw'okuleka obulamu buno, kiri kimu kyokka, kukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Kye kiri kulokola kyokka, naye si bintu. Era kyovudde olanga ne Mukama waffe teyakuŋŋaanya, kubanga emirembe gye gyali gya kutambulira ku nsolo, n'eŋŋamira, n'akuŋŋaanya ebiki, n'akuŋŋaanya bino na bino. Oba kati katugambe singa yali ku mulembe guno yandibadde oba n'emmotoka ki simanyi, oba yandibadde nameka simanyi, oba yandibadde abeera na mu nsi ki simanyi. Naye yatambulanga ng'alina engoye zeezo, engatto zeezo, naye nga kyatasobola kwebaka nga takoze kwe kubuulira enjiri, kubanga yamanya nti enjiri enunula emyoyo, enjiri erokola. Bwe nadda mu kuŋŋaanya bino na bino, nja kwerabira okubuulira enjiri. Nze kanneesibe ku kimu kya kubuulira njiri. Muganda wange nkubuulire, gwakuŋŋaanyiza ebingi nange alina ebitono. Ffenna tugenda kugenda mu ttaka fuuti ze zimu gwe tebagenda kusimira oba bakubiseemu emirundi 3 n'oli atalina. Ffenna tugenda mu kafo katono bwe kati. Era sirabangayo na ssanduuko esinga ku za banne, ndala nti eyiye empanvu nnyo ate nnene nnyo kubanga abadde mugagga. Byonna tubireka wano. Kale tufeeyo nnyo ku muntu oli ow'omunda. Wandyetaaze okutwala Yesu Kristo okuba omulokozi wo? Omanye nti kati nze kye neetaaga si bye bintu ebingi, neetaaga Mukama waffe. Wandyetaaze? Kale ddamu essaala eno gaa nti ayi Mukama, nkwebaza kubanga ntegedde nti obulamu obwange si bintu bye nnyinza okukola ebingi, naye obulamu obwange buli mu kukkiriza Katonda. Taata nnyamba onsonyiwe, nyamba ondokole, osonyire ddala buli kibi kye nakola, kye neekolera, kye bankolera ne kye nakola ku balala. Onnaaze n'omusaayi gwo, onfuule omu ku baana, mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.